Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange najo sinza okuba ng'otuwuliriza tegeeza nti okola kyamaanyi nnyo. Leero nzize okwogera tuwayeemu ku ngeri gavumenti yeefuzeemu bannayuganda n'etuuka n'okuba nga ekwata bannaggwanga olw'embeera gye bateekawo olw'okulaga nti si bamativu n'engeri gye bafugibwamu. Kino olowooza okiteeka kwani? Okinyenyeza ba civilians oba omusango guteeka ku gavumenti? Njagala tutunule ministries ez'enjawulo eziri mu bukulembeze mu gavumenti eno, ozekkaanye n'enkaliriza, olondoole bye zikola, olondoole engeri gye bakuttemu eddembe lya munnansi, olabe ddala kino kiteekawo era kirekawa munnansi, kimulekera na birowoozo ki, kimuwa kyakuzzaako kigwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Gavumenti nga tennavaayo kwekalakaasa, nga tennasowolayo tiyaggaasi, nga tennasowolayo miggo na kukuba bannayuganda kubeera ku nsonga zibeekalakaasaako ez'obutali bumativu mu nsonga gye bafugwamu mu ggwanga lyabwe, ne babeera nga abaddu, ne babeera nga abagwirwa gwe mukwano gwange. Teri kiruma munnayuganda yenna ali eyo, naddala mmwe abali mu bibuga okubanga ensi yammwe mugipangisa bupangisa. Ekintu ekyo wandiba tonnakirowoozaako ne ke kaseera nkutangaaze gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Tegeeza nti ku UG Updates TV kw'osinzira okuba nga otuwuliriza. Mbanirizaako nnyo mikwano gyange abali e Bunaayira, abali e Saudi Arabia, Kati, Oman, mwebale kwekumira ku mayengo gano. Bw'otandika kuba ng'osubscribinga, kubiriza genda maaso subscribinge ku UG Updates TV mukwano gwange, kubanga gwe ensonga lwaki tuli ku mayengo gano, lwaki tuweereza, naawe tukwebaza okutwala obudde bwo n'otuwuliriza, n'olaba, n'osharinga, n'okomentinga, n'olayikinga. Kati nyagadde okutangaaza, njagala otunule ministries zonna eziri mu gavumenti eno. Gavumenti eno bukyanga ewamba ebeera mu buyinza. Uganda y'ensi gy'osanga nti nga gavumenti enajja mu buyinza, bintu bingi, kintu kyali mu mirembe nga kitambula bulungi. Amakolerero gaaliwo, amasomero gaaliwo, amalwaliro gaaliwo, ng'ate nga n'eddagala mweriri. Naye bukyanga gavumenti eno ejja mu buyinza, emyaka 4 emazeeko, wali owuliddeyo eddwaliro ery'omugaso eppya lye bazimbye, ne Kiruddu gwe baakazimba wano George omulaba nga naye oyinza okugamba ka private hospital ke baazimba obuzimbi akali awo. Tunuulira enguudo mu kibuga Kampala, tunuulira economy engeri gy'evugamu bannayuganda, tunuulira bannayuganda emirimu gye bakola, ssente ze bafunamu, otunuulire n'emisolo gye babagerekera ku mirimu gye bakola. Bandigibadde nga bagigereka nga mingi nga tulaba kye gikola, naye ne kye gikola tetukiraba, okuggyako okukkusa obukusa embuto z'abaana abali mu buyinza. Kati munnayuganda wavaayo ne yeekalakaasa ku nsonga ezitali zimu, kitegeeza aba akooye. Bannaye mututegere bulungi, tetuli mu bukyayi na gavumenti. Gavumenti yaffe eno tugyagala nnyo, naye tukooye okubanga gavumenti eyisa munnansi ng'omuddu, ng'omugwirwa, okubanga munnayuganda talina kye yeeyagalira mu nsi ye nga kikye. Tunule minisitiri z'amasannyalaze, tunule minisitiri ey'amazzi, bye bintu bye twandigambye nti ne byandibadde ebyesingayo okuba ne ssente entono, nga ne aimu yaabyo is not to maximize profit, wabula to serve Ugandans, okubanga baweereza bannayuganda. Waliwo ebintu ebimu nga tebigenda kuba nga bikuŋŋaanyiza ssente nnyingi nti bye bigenda okuba nga bikulaakulanya eggwanga, wabula nga bitwala buvunaanyizibwa na kusaavinga bannayuganda, okugeza amalwaliro, amasannyalaze n'amazzi. Ng'oggyeko eby'amalwaliro, amasannyalaze n'amazzi bikolebwa wano, biri wano era tugatunda n'e Bunaayira, era ne bannayiba baffe bajaganya era beenyumirizaamu ku masannyalaze agava ewaffe, naye ate ffe ewaffe gye gava ffe abagagaba ne tusigala nga tukokkolima. Gulowooza kino kiva ku ki? Mu mulowooza bwe mufuga abasiru, gulowooza kino tekimala bumazi munnayuganda okujja ku nguudo otandika okwekalakaasa? Mwagala kulaba bannayuganda batandise kweteeka mu miguwa, kwekera mu mayumba,
olw'okuba nga mubakaluubirizza obulamu. Tunuulira minisitule zonna zonna ne ofiisi zaazo, otunuulire abakozi abalimu. Ojja kwekkaanya ng'ebifo ebinene byonna ebisinga bya tribe emu. Katwagala okubuuza, tribe eno yasoma ki? Tribes endala bye tutasoma. Ye bannange, biki bye mukola ebyo muteekamu amagezi amangi ennyo amayitirivu, ffe abalala mu tribes endala ge tutayina. Njagala tubategere nti no tutegeera n'okusinga ki kye mulowooza. Buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga tukitunuulira tukiraba. Wabula abavaayo okwekalakaasa, ensonga lwaki bavaayo tebagenda kutuula kutunuulira ggwanga lyabwe nga liwaba. Ate mmwe abalifuga musigaddeyo kaseera buseera okuva mu kulekulira ensi eno. Kati tugenda tulekera kibambulira kya nsi, ensi gye mulesse ng'etotomose, nga n'ensako y'eggwanga terimu wadde 10. Ffe ensi tugenda giddukanya tutya? Abazzukulu n'abaana tugenda babeezaawo tutya? Mutunuulire amabanja ge mulese mu ggwanga. Saa zino temugalaba lwa nsonga mukyali mu ggwanga, naye mulowooze kaseera k'okufa kwammwe, kubanga era emyaka gye mulimu gya kufa. Kati ffe mwe mulowooza ffe tugenda biddukanya tutya? Mulowooza tugenda kukolera tutya amabanja ago? Eggwanga lyonna mulitunze, mulinyoonyoose. Kino kyokka tekikumala kulaga nti no Munnayuganda akedde ku makya ne yeekalakaasa ku luguudo mutuufu ayinamu ensonga. Ye mmwe mwabaaki abatalumirirwa ggwanga nga mulumirirwa tribe yammwe? Lwaki mulumirirwa buyinza bwammwe si ggwanga? Ye lwaki mmwe abakulembeze abali mu bifo eby'enjawulo, lwaki musaavingira muntu wabaki temusaavingira ggwanga? Mubeereyo mu mawofiisi gammwe ne mwebuzaabuza, mulowoolesese abantu temusaavingira muweereza bannayuganda, naye ng'ekituufu ye mubaweereza tewali na kimu kibaganyiddwamu. Waliwo omuntu ayinza okukolera ekintu n'akulowooza nti n'omukoledde ekintu eky'omuwendo, naye nga ky'omukoledde kigenda mugasa akuwadde n'akatundu nga kigenda muyamba mukadde ako k'okimuweerera okimukoledde. Bannaggwanga bonna be mufujjirira ssente abava ne beekalakaasa, ne mubafujjirira ssente ne mubasirisa. Naawe bennyini be mulaba ababakolera abaleekaana, abawakanya bano abagezaako bagambako, naddala abasirisa opposition ne bagikolokota. Sigamba nti no baweereza kuba baagala nti bamutuukiridde mukola birungi gye bali. Babikola lwa nsonga balina kye babeetaagako. Mu kaseera kano nti mmwe be balabangeko bye basobola okuddukira okusobola okutaakiriza ku bulamu n'okufuna ku buweerero, olw'okubanga eggwanga lyabalemerera. Ate ng'amazima gaagano singa si nsi kubalemerera bandibadde tebaddukira gye muli, bandibadde tebeegayirira, bandibadde temubakozesa mirimu gye mubakozesa, bandibadde tebakola mirimu gye bavoola mu bannayuganda mu bantu baabwe. Naye olw'okuba mubanyigiriza temubalekedde na choice. Kati mbeere mu maofiisi gammwe ne mwewaana tebali mwabafunza bano babakolera. Tebabakolera okuba nti babaagala, buli kigenda mu maaso bakiraba. Ne nawo mu mutima abaddewo mu kisenge ne beekubagiza ne bagaba n'eki kye tukoze. Waali tulyamu eggwanga lyaffe olukwe. Bannange nze nsaba tukole ebintu ebitwala eggwanga mu maaso. Gwagenda okuvayo mu comment section ongambe waki spreadinga evil spirit eri abantu. Gwe otyo w'okiyita. Naye kino kyakulwanirira ggwanga lyaffe litugase nze naawe. Liyinza okuba terigenda kugasa mu kaseera kano gwe nga wookiraba, naye abazzukulu bugolowooza bagenda kubeera batya mu ggwanga lino. Ebintu bigenda kukyuka gye tujjako mu maaso. Mumulowooza byandikyuse nga waliwo sayidi eyeekubidde. Twagala buli nsi, buli ggwanga tulitreatinge equally. Tubeere n'omwenkanonkano. Buli munnansi nga yeeyagala. Ffenna nga bwe tuli bannayuganda wano mu Uganda twaniriza amawanga mangi abeebunaayira. Twagabako oba badde tokimanyi, twagabako n'obuyambi ebunaayira emabegakaawo emyaka egyayita eyo mu early 18s. Naye okulaba nga eggwanga eryagabako ku buyambi ssaawa zino lyetaaga obuyambi. Ssaawa zino lyetaaga okuba ebiraka olw'obukulembeze. Mu abakulembeze baffe ne mubanga omuntu omu yabategeerera n'abafunza n'ekintu kye mulabirako dda ne mutasobola kuvaayo kugaana kino nedda. Ewavaayo omukulembeze wadde omu mu ofiisi agamba nti nekimala kimala, kino nedda tetujja kikkiriza, ne buli kimu nga mukona mu bukoonyi sitampu. Mumulowooza eggwanga mugenda ddireka mutya? Ebifo byonna eby'amaanyi ebinene
mubyefuze, emirimu mugyefuze tribe emu. Mumulowooza tribe endala tebaasoma? Muva ewammwe ne mujja eno ne musoma, tubakkiriza. Tumanyi tulina agenda emu yatwala ggwanga lyaffe mu maaso. Uganda yandibadde ensi mu Afirika ezimu nga ku nsi ezoogerwako, ezeebuuzibwako, eziggyibwako obuyambi, ne mwakifuula kidiba omumbwa. Kiddukiro ky'aboonoonyi bwe yeyagala okubba mwaddukira. Banaye mututamiza eggwanga lyaffe. Naye kiseera tekinnayita mukyasobola okukyusa okubanga eggwanga tulizza ku ntikko bannange. Sikwogeza bukyayi, tulumirirwa ggwanga lyaffe. Mmwe abakulembeze abadde mu gavumenti, abakuliridde mu myaka, abamu balaba muvuddeyo mutandise okuwakanya gavumenti yammwe gye mumaze emyaka n'emyaka nga muweereza. Twebuuza luli mwali luddawa ebyo nga bivaayo? Mmwe mwabaga amateeka gano muze mutunuulire eggwanga nga liwaba, muze mutunuulire eggwanga nga ligenda mu maaso, naye nga temuvaayo. Saa zino mulaba muwedde ku mpagala kati muvaayo. Kiki mugenda okukyusaako? Nze ŋŋamba gwe n'omukulembeze ali eyo, ke kaseera okyuse ebirowoozo, oleme kutuuka ng'ensi ekulemeredde ogambe nti nno ate kati nedda kino nkiwakanya, ekintu kye wakkirizanga waliwo mu kutegeeraako ng'eggwanga omanyi gye mulitwala. Bannange nkubidde abakulembeze baffe omulanga, temukyaya bantu ggwanga lyabwe. Jangu mu comment section obeeko ky'otangaaza eggwanga. Jangu likinge, jangu sharing. Bagana bagatana kubanga mu subscribinga. Kutegeeza genda mu maaso subscribing ku UG Updates TV. Tugenda kubanga tukuweereza, tukuwa updates buli kimu kye weetaaga okumanya. Abali e Bunaayira, abali ku mirirwano, nammwe mbaanirizaako nnyo. Mwebale kwekumira ku mayengo gano. Ffe twasalawo tugenda kubaweereza. Tubaagala nnyo, mweraba.